Abantu babiri bakakasiddwa okuba nga bafiiridde Ombulaga n'omulala n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka esomba amazzi ya disitulikiti y'erya Ntonde ng'olumaze okutomera abantu bano omugoba w'emmotoka eno asimbudde era n'abulawo n'emmotoka nga batomedde babadde ku pikipiki ya Bajaj Boxer namba UEM 588Y. Wamsai, oyamvuka aliyo mulete kuntu teka mvuka tumtwaye mu ddwaliro. Omvuka yowunze dda aliyo kati wafiira. Kubira bali basikiriza kati wali. Okusinziira ku birabiddeko n'agaabwe obuzibu babutadde ku kuvugisa kimama. Kati ow'emmotoka enene ng'ejja kiraka abadde agidde ku speed n'abeekanga. Nabo ne bakola ki? Ne bamwekanga. Kati wamaze obbawugula n'empewo y'emmotoka ennene nga wogimanyi era kayeebasise ne bagwa mu mipiira gw'emabega. Kyeterebusa omupiira gw'emabega kati maze okuterebula driver omupiira gw'emaaso ogwa makati y'emmotoka kati egy'emabega gijooka gikola ki gibalinnya awo balinyidde bano emitwe ne balinnya ne driver omuki okugulu ate okuba nga koona ono driver w'emmotoka agenze wavudde eri saketi ng'ali mu koona kati mukuba nga ali mu koona bano abapiki badde bambuka ne bakola ki ne bamwekanga ne n'abeekanga kati bamwekanze piki bagenze ogisala okuba nga bagikola ki bagitereeza nga ne bagwa mu kannya kati mu kugwa mu kannya weesaze omupiira negikola ki egy'emaaso negiryoka jingira egy'emabega egy'emmotoka tolaba kati oba ova eri ekoona ebifo eno tobiraba weekanga bwekanzi katono ndowooza aludde okuva mu kkubo okudda eri. Lauben Kamwesiga nga y'abadde avuga abagenzi annyonnyodde engeri akabenje gye katuuseewo. Tadde twambuka nemukubiramu amataala abiri n'agaana kati nagenza omutuuka naba nga asalamu omupiira gw'omu maaso kati nze ogamba ko omupiira gw'omange nga gulembeddeyo kati kwe kuba nga agenda okuyimirira nga tuneeseere ngitugwa omupiira gy'emmotoka egy'emabega. Wetuukidde mu kifo kino tusanze poliisi ejjawo emirambo kugitwala mu ggwanika erya Ntonde ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye akasizza akabenje kano n'ategeeza nti babakanye n'eddimu ery'okunoonya emmotoka ekoze akabenje wamu n'omugoba waayo. Ekiviiriddeko akisidenti eno kigambibwa emmotoka eno etannaba kufunibwa ebadde ewenyuka buweewo ekiyinza okuba nga kyekiviiriddeko akisidenti eno. Awo nno ne tuvumirira abagoba b'ebidduka okubeera abeegendereza ddala okulaba nga embeera ng'eno tebeerawo kuba tugenza okizuula nga obubenje businga okubeerawo buva ku kuvuga sipiidi oba oliawo ne ziviirako abantu abavuzi okulemererwa okukontrolinga emmotoka oba pikipiki ze baba bavuga. Byamhawe Court Reader akuyita mu kusaba kwa Independence Night ng'ennaku z'omwezi 26 Septemba mu kisaawe Kololo.